Okay, mwena kyemmanyi mainly ba Genzis ekimu ku bintu ebisinga okubalumya omutwe mu kiseera kino kye kintu nti bagenda kujjako internet nga tugenda mu kulonda. Now, I strongly believe many of you don't know why internet is going to be switched off. Era abasinga temumanyi bubadi ki oba oliawo bw'oyinza kukozesa kusigala nga oli ku internet nga bagijjeeko. One of the people I know in Uganda abakoze research amala ku nsonga za foreign policy, muganda wange Shama, ate ayina information gyagala okuwa gwe muna Uganda alaba eyetesetese olonda ate ayagala okukozesa internet. Omanye n'ensonga lwaki abasajja bakola buli kisoboka okulaba nga Uganda teba na internet naddala mu kaseera ketugendamu ak'okulonda. Please endeavor to subscribe, tap the bell and share the video to as many people as you can. Also, leave a comment in the comment section. Katuwulirize tukomewo tovaawo. Bakikwata mu videos n'ebifaananyi babikwata. Naye ate wano bali ready. Nga n'endagaano ezibakkiriza wano bazisayininga dda. So, saagala nnyo weeralikira ono yabadde alemesa mmwe kufuna gadgets zino. Kwa mugenda kudduka ku telecom companies zaabwe mugenda zivaako bafiirwa akatale. Baavuwale kubajjukira balina shares nnyingi mu ezo companies baagulamu shares nnyingi. Airtel ne MTN balinamu shares. Kati akatale kagenda. Elon Musk akatale akateeka ku ttaka. Kugambe mwezi gumu oyo Elon Musk asobola okusuula Airtel ne MTN. Internet yo ne bakkiriza gadgets zijje wano. Naye ono akyakwatiridde. Paka ngo obuyinza bubavuddeko. Naye bwe kuba mu kikugiremesa connectinga wano. Yeah. Tekisoboka. Over my dead body. Tasobola. Mano bagireeta. Nabagamba omusota tegusobola tubojjera mu kifo kimu emirundi ebiri. Tegusobola. We have solutions. Ku buli kintu kye batukola mu 2021 tulinako solution. Ekya kooti nabagambe tugenda kwekalakaasa. Ekyokutta abantu tugenda bateeka mu ICC. Ate ku luno tugenda ku activating ekintu kye bayita the UN Charter. Ekya fulaga ya Uganda gye batandise kakati tubeere bangi tetuddamu kuteeka mu za Amerika na Bungereza. Tukwate za Uganda ffenna wabula nazo muzitereke ku time ti tugenda zikwata. Muzitereke sibagambe mbu temuzigula abaziguze muzitereke. Wabula temuddamu kujja nazo kulwale. Tubeere bangi kale ffenna bazitujjeko. Aina obo ina fulaga. Please mulekerawo ebintu by'okutambula wekka. Banange mutambulire mu groups. Tubeera tuli kulwale. Totambula wekka. Abasajja balina drones ezijja zitugoberera. Beera mu banno. Okitegeera. Woba otambudde bino bye tuva mu mmotoka, tambulira maaso ga kamera we zikwatira. Lwaki musigala emabega? Ababodaboda. Waliwo ababodaboda akolyo ke batandise okwogera. President abeera ke batandise okukola. President abeera n'atera okumaliriza okwogera. Ne basimbula ne bakola ki? Ne bagenda. Mukole ekyo, mugende muyitewo. Bana basajja batambulira ku president. Ne ate president kastamala okuyitawo bwati. Nga batandika effujjo lyabwe eryokkwata. Boda mwena mbasuubira okuvuga 20 minutes maaso ga president. 20 minutes. Okay, kambali 10 minutes maaso ga president. Mwena aba boda. Mwe musigala emabega kyovula bakolako emikolo egyo. Wobanga oli ku bigere, please, tosigala mabega. Respect bafuutu soja bonna. Ese motoka tezireka bantu. Ne kamera zino weziyitawo we bati bajja kukolako emikolo, bajja kutwala nga teri amanyi. The Minister wa Foreign Affairs siva mu kamera. Ne banga atereza traffic eno maaso gyembeera. Oshigere ekintu ekyo. Temuddamu kusigala mabega. President at least sometimes agezaako nnyo okusiba n'abagamba muyiteewo. Nemwe temuyiga agatwega mwago temuyiga lwaki ono omusajja atusindika maaso. Muyina kumuvugira maaso. Wovuga 10 minutes before babeera tebannajja. Bano abantu bagenda okukola ebyo road block. Tebalina Museveni talina security ebyabalimba. Taweza mitwalo 5 gy'abasirikale tegiwera nkiddamu. Bino bye nabagamba emitwalo 13 nali ntamidde. Olwo simanyi kye nali nywedde. Oyo Freedom Malaika yantega akayaga ne kankuba. Bye nabagamba yalina emitwalo 13 nali mbalimba tegiwera. Ono taweza na mitwalo 2 kyovula yatraininze n'obwana obuto. Tebuwera. Okitegeera.
Manyo freedom oyo atera okunkubya kati ko kyaka nali nkubiddwa taweza tejiwera eje bye 13 nali nkubiddwa teyalinze era obanga wasalayo akantu ako ngamba gama nti ayine emitwalo 13 kajjeeyo temundabisa kati nze ayogera nze mwennyini nzaali bo tejiwera yensonga lwaki mu panic yatuleyiniza obwana obuto mula wambadde ga uniform aganene obwana wambadde ga uniform ganene ga oversize bambi babutuleyinize babugaba mugende mukole okitegeera bwina ka uniform ganene webati tewatu tena time kubupimako uniform zaabo bazirete buli mu desperate moment wangu okola so yena ina gwe nagamba ati amaje ga Uganda gali milioni 13 nali nkulimba siyenze omusajja taweza na mitwalo 5 tajiweza so gwe katowa mami kwatera okusalayo video zange nikano kasalemu yena gwe nagamba ati Uganda ina amaje emitwalo 13 nali ntamidde abana oyo omwana oyo luyito oyo freedom oyo atera okunkubya kati ayika ali ankubiddwa nali nkubiddwa ku nezija nembaga nti ayina emitwalo 13 naye tejiwera omusajja taweza na mitwalo 5 tejiwera so aba boda president wabana atera okumaliriza okwogera musimbule 10 minutes mugende tubasange ku last venue ostegera tubasange ku last venue so ne ku last venue ko musimbule 10 minutes kubanga nawe tuba tujja wetu timuku asobola obbasanga singa abeera bakoze kensasagge asobola obbasanga n'asiba emmotoka n'abataasa nembanga mumuvugidde mabega tasobola kumanya nti waliwe mabega bibasazeeko so kyembasaba tweberere mbannange akalulu ko twetaaga akalulu ko njagala tukuba omusajja ono akalulu mugenda tegira nti mu Uganda mutemubeeranga muko kalulu njagala tumuwujja akalulu akafika ukagenda kwata ettaka musigere ekintu ekyo akasigala ukagenda kwata ettaka engero no wambuza mbu how many bullets you are stupid. Do you think everyone holding a gun in Bua NRM muri bisiru anaga abasirikale abasula mu mama yingia pole kyemuga abote babukoye wali wakasirikale ate nno namuli yasi wale twali entebe wali wakasirikale akajja wakati kali kaine mundu kali kaina pistol kali kaine ekyambe kali kesibye face naye abantu bakazinga ko bwe bati let's just imagine senga abantu abo bali bagala kuba musirikale oyo yali awona bali mukubye nga tafulumiza na sasi nalimu bamuzingira mu bantu wakati bwe bati osegera bamuzingira mu bantu wakati nga talina na gap ya kusitula mundu wati nga n'emikono bagirina wali bwe bati kati byemwe waga byabwerere just mukuba abantu ndikati bali ku order president nabagamba be non-violent na olunaku lwali babateera mu ebyo byemwe waga wagebe mbu how many bullets you are stupid ostegera ekintu ekyo lwali babateera so muna Uganda tuwera likia cha Starlink it is going to connect kati nakasembayo nze mbadde nteesa DR form tugenda zikuuma fefe nyini bannansi tugenda kukuuma DR form tetulina ati president yagenda okusindika ba polling agent ostegera tetugenda kugira ati president yagenda okusindika ba polling agents si president tugenda kukuuma DR form kati ndoze bisinga tubyogedde nyinza okumala ennaku 3 nga sikomyewo ku live kubanga tugenda ku Monday lwakubiri lwakusatu then tuumulemu ku lwokuna tuyinza okuddamu okulabagana ku lwokuna then ku lwakutaano lwamukaaga lwa Sunday tuyinza okuddamu okulabagana ku nenja kuba nteekayo ku video wenafuna time kuba kati tugenda kusula tetugenda kudda so abaana ba Infinity Class tugenda kusulayo tugenda encha Bukoma Nsimbi Kalungu encha tugenda Kalungu Bukoma Nsimbi then walira akayichotera then tusoke tubenga abakola ki abadde no then today Kampala akulwo kutano Mbale tujja Mbale we are coming nkidamu Mbale we are coming Mbale tujja ku Mbale ndoza ejjo kubeera first kukanoonya kwange outside Kampala ya Mbale tujja
tugenda kunoonya akalulu paka ng'ennaku z'omwezi 13 twewummuzemu ennaku z'omwezi 14 nga 15 tukeera 11 ku polling station kulonda 11 gw'atannasenya jangu n'akasenya ku polling station wojja okusenyeza omala mujje n'akadomolo ojja kunabira ku polling station tuyina okulonda Senior election polls mbadde nzirabidde obutazoogerako ziraga nti His Excellency Kyagulanyi is leading the race by 68%. Kidamu polls ezakoleddwa Senior zikulaga His Excellency Kyagulanyi is leading the race by 68%. Remember, wetaga only 52. Zino twogera ku basajja bali bakabejja bakola polls eza America. Abakola polls ezensi nyingi kati kitegeezezaabwe they are real polls. Gundi eganyi wano naye nabo mbadde ngenda bibaleetera mbibalage polls ezakoleddwa CNN. His Excellency Kyagulanyi Sentamu Robert is leading the race by 68%. Opinion polls, international opinion polls ezakoleddwa. Naye polls zino zakoleddwa wakati wetwatandikira trail paka ng'ennaku z'omwezi 22 December. Kati tukyayinayo okukyukakyuka kugenda kubeera wakati w'ennaku z'omwezi 23 paka ng'ennaku z'omwezi 14 kubanga 15 tugenda kulonda eno percentage ekyasobola okulinnya. Okitegera? Eno percentage ekyasobola okulinnya. Eri 68 si bino bipoozi byabwe bino ebya New Vision byakola ate nemala nebikyusa ate nga ne New Vision naye yakulaga nti Kyagulanyi ya leading the race. Dene bamala ne beebuzaabuza simanyi fake biki naye nga matuufu baagakuba. Zino za CNN. Okubeera president wa Uganda, you only need 61.5, that is 62. Kubanga olina okuyisaako mu percentage eyo. Okitegeera? Kati ono wabanga ali mu 68 eyo percentage nene nnyo ebeera landslide. Kubanga landslide etandikira ku 70. Kitegeeza wakati anti Sharifa nabagamba nze nja basomesa mmwe bantu mmwe Sharifa namutebinja kusomesa. Remember 51.5 you round off to the nearest 10th. 5 obango olina 5 no rounding off otwala 1. Webeera ngeri wansi wa below 5 tetutwala. Otwala eri namba yennyini gy'olina. Niwe kugamba 0.5 okudda waggulu. You round off to the nearest 10th. So when you round off to the nearest 10th, ng'olina 51 and you round off, you get 52. Otegedde? 51 ne 52 mu mathematics byonna bye bimu. 51.5 ne 52 mu mathematics bye bimu. If you apply math work rounding off, byonna bye bimu. Okitegedde ekintu ekyo? Ate 62 ejjiddewa. Nkugambye okuwangula akalulu ka Uganda olina kubeera na 51.5, that is 52. Ne His Excellency Kyagulanyi opinion polls ezakoleddwa aina 68. Era koleta ndi tukesya nagenda kuleyo gyasobola okugula obugoye bwo obwarayisi n'akwateko bonajja ebbali alina ekyewunyisa muntu mulamu esiikano omukadde n'amubuuzaako bambi era bwatyo n'amuwa byamuwadde n'atambula n'ajja yatuuka ekiseera ng'alaba obulamu butandise okugeza kumufunza butandise okweya ronli yeefulirayo awo akabwa kamagujja akatinitini basobole okugezaako otambulizaawo obulamu munnange nga bw'alaba ekiddako mu bulamu bwe yakwateko n'ayitawo yajja batugamba nti erisa Dorani ye director okutiko wasema gye twolekedde kali mu kaseera kano obudde nga bwetolodde twakwateko bwe ntuvaayo eyo njagala weekanye wuliriza
Every single one of Unagamba nti buli omu yenna ku nsi kuno abaako n'ebyama by'otayagala abasigadde bamanye mu nsi ebikwatako. we think if people find out who we Tuba tulowooza nti abantu singa bamanya ki kye tuli, ebiseera ebisinga bayinza okutudduka. though we make our way through life, Yengeri hide our vulnerabilities. tugamba ne tusalawo tugezeeko okuba nga tukukuta bukukusi. That's a Ne lot kati obuzibu obuliwo ekintu ky'okukuta, amazima ga Katonda mu ggulu kikalubiriza obulamu. of times it doesn't. Ebiseera ebisinga kisobola okukolera, The day we're all oba just si kyo ebiseera ebisinga kisobola. Ku nkomekero ya byonna, ffenna tuba tugezaako kuyita mu bulamu. Kati laba nze doing, but I am ndi wano neefuna nti manyi ki kyenkola naye ekituufu kiri nti sinaba nategeera naki kituliko. Kati nakyalaga olaba alina kampuni gy'akolera this guy. era nga marketing agent. You know, Kati yali akutteko okuggya ebbali ng'alina ekyokunywa ky'aleese. or my few Bano balina kampuni ey'amaato agatambuza abantu ab'enjawulo. Kati ayagala pulodakiti yaabwe ebe ng'esobola okugezaako otambulira ku maato ago. Kati agamba nti alwana nga bw'asobola okukakasa nti eno akawunti agifuna oba osanga basobole okumukuza ku mulimu. Kuba tiyandiyagadde keera ku makyabere nga Sserugando n'atudde wano. Olwo namukadde ali awo naye nga namukadde ebika byamusoberedde ye yava ku nsi. Daaga I don't want to just so that sandiyagadde kyenjagala ogezaako okutegeeza mu kino. have the situation. Mane nsaba ensonga etusooke tuddemu tugitulemu nateera. Chuck, let's see what you got. Recap. Wama kyaka agambye tuddemu tutule mu nsonga. Ensonga eri nti ekituufu kiri nti okuyisa ku miwendo gyammwe yo product tujjasobola gitwala okuyisa ku miwendo gyammwe. Emiwendo gyaffe I don't, but I naye ate eky'emiwendo nze sikola kya miwendo jasize kunyonyola product yaffe engeri gyekolamu nabo badda mu butuufu bakira nti oba iso gyetaaga kono kali sokoleka. Lindako nga tunaba kuvaawo. Nyina ensonga bbiri ze njagala okuyisa. Esookera ddala Panda Prime Panda Prime is an eno gyolaba si organic energy drink. is a marketing Era agamba nti Panda is a marketing phenomenon. is known around the world. Panda amanyikiddwa mu nsi yonna Has made it into the dictionary. era nga nkakasa balina ekifo batandikawo n'ekisukka mu dictionary. Kati twali twagala mu abashowa view Opportunity to join with this premium twagala lisi mukwate ekyokunywa kyaffe kino balandi eno by Panda Prime. They are bakasoma mwesenga mbagamba ne batandika okugula Panda Prime. So my number is there. Ojirabya awo kato yino wano 0758 86 1000. So mbadde njagala kumaliriza ne kano bannange ki ekibaddusa mu ggwanga muli banna Uganda lwaki mwetadde ku mbeera ey'okudduka oyo omusajja butamaguzi talimba wabanga yakugambye nti bali ku misinde badduka ekijja gusingano omanyi omuyaga in fact luli twali muyaga kati tsunami tosobola butadduka tsunami oshigira okay ani apaddeyo omutwalo wano. Thank you very much omutwalo ogwo I appreciate. Nze nabagamba akantu akatono kumpa ansingira sente za NRM. Sente za NRM zinfaananira ng'ekikolimo. Obusajja bukuwa sente nga mpitirivu naye otunula omala otunulanga gundi nga mbwa ya ku street. Omanyi buneno bumusege buno bwa buno bayita bumusege. Obwa bumusege obubeera ku street nga kafaanana bubi nga kakonziba. Okitegeera obumusege obwo sente za NRM zikufaananya nga musege. Kati kalona limayinja kali kalya sente zaako ne bagera ne bakawa sente kati akasajja katunulanga kawajjaayo. Nze omuntu ompa omutwalo nga tugenda kundagira dhani okuwa obukadde bwa NRM nga bagenda kukutumirako ebyekisiru bakugambe mbu kati weyambula olage nudes. Wama thank you Katula yene namba olaba bino byenjagala kati kino kye kiruma ebya NRM wama neyanziza Katula. Thank you very much. Is sending via SendWave. The number is there 0758 86 1000 in the names of Serunjo Jihala neyanziza. Please awamulogize kalungu muntegekere roji mwengenda okusula abere kalungu muntegekere roji mwengenda okusula am coming. Netaga roji nowe motoka nawe enteramu ekifo aya tugenda kanoonya akalulu kano paka kuwulira bubi. SendWave, that is the number, those are the names. Yes, abeka lungu muntegekere roji nzija. Nchiddamu nzija. Kati ku roji yamwe nakafuna ko omutwalo gumu nzija abeka lungu I am coming. So muntegekere roji ate njaga kusula kumpi ne president. Ngenda kusula. Please, sigenda kusula mu buloji bwa mukyalo. Yes, I am sleeping near the president. Mwanyi tunayo Honorable Bulutiki yasula kumpi na president sewo oyo omuyayo oyo. Honorable Bulutiki ajoze struggle. Oshigi. Banange Katula, thank you very much Katula.
Katula ampadde emitwalo 7 70k aya kati eno bagita presidential suit wengendo okusula kati mpeze emitwalo 8 please abaloji. Thank you very much Katula, thank you muganda wange, thank you comrade. Bino ebitulemeza mu struggle, your support they keep us moving. Faith nawo ompadde ne Faith na yampa banange kati lumalanga agamba obeerawo mukusabiriza muli bisiru nja kubasabiriza mujja kukiwulira, nja kubasabiriza aye kino nkibabulira nze sigenda kulya era wendi njagala mu binangire ezo message muzitereke ezo senga ndi ebigambo byange njagala munangire paka kuulya binense entame. Omanyi abantu bano tubakuba kimu kubalangira kamayinja wetu akalangira ne kasiwu kabanange. Thank you very much Rita nina sente bampadde ndikiriya Rita, how are you? Soko je waneno Rita bananga ine ekyokwogera jangu waggulu twogere. Rita soko je waggulu kirabo. Rita sindika request naye sente zange totandika zibalirako. Faith ampadde thank you very much. Waliwo n'omulala ampadde omutwalo. Yes Katula, this number is on WhatsApp. Enamba eri ku WhatsApp. Just kwata bukwasi code oteko 256 plus 256. That number is on WhatsApp. That number is on direct call. Fete tuatia ensonga ki twaziteekayo. That is the number. It is on WhatsApp tusobola okwogeramu. It is on direct call ne oyagala kunkubira direct. Nze direct call nzikwata. Yes, direct call nzikwata kubanga nabagamba nze sajja wano kwekweka. Najja kulonda. Okulonda it is a democratic right yange as a Ugandan. Dr. Wanga akasente kamuchamula. Ulira. Wato nkuba nnyo. Kasoke na muting. Wacho nkuba nnyo kirabo. Wama neyanziza akasente ke mumpadde. Encha gyendi nkiddamu encha gyendi. Okay, Faith ayagala kujja gulu, Rita ayagala kujja gulu. Send in request tuogeremu. Then nebake encha tugenda keera. Encha tukeera kulumba kalungu. So sente za loji ziwe za beka kalungu muntegekere loji mwengenda okusula abe kalungu nzija. Nina emitwalo gyange mwenda bagimpadde. Thank you very much. Omanyize nino babulia sente for accountability purposes. Mungambe shama twakwadde omwenda gwa naye jo mwana yakuteredde ku se. Lechi. Shama. Wani? How are you? I'm fine kirabo wani. Ompulira? Nkuwulira. Ng'okyusiza face kiki? Nedda netwaliza muli. Sente. Awa tonja sanira mukwana. Nze ne wono nvuma nze wo. Mbadde kugamba jo nawe bakutereddeko lunch nagaye batereko batoke nawe bakutereko. Sawa mwana. Awo mwabadde musimbulira batoke ne bamuterako. Ne kugamba nawe nempereza message ninga nawe bakutereko. Tebakutereddeko. Wenaberedde ku live ya batoke. Let me invite my daughter here. My daughter is my biggest funder. Wenaberedde muvaako. Mwamaze ne muvaako nga sifunye feedback. Ne nagambye Shama nawe bakutereko lunch nga numaliriza batoke. What happened? Bakutereddeko banedda. Cheka gundi salabe kuse sente zabadde mekazi wangana. Mitwalo 2 lunch. Ebiri wama nagirabye. Rita ku sente zo sigwe gwe naziwadde. Oyo Rita oyo. Ojja kuntamba kati okuva leero sikyakuwanze wemba nawagambye batoke lunch nawe lunch. Olaba kiraba nti ekizibu ekiriwo ye. Olaba kiraba nze wansindikiranga sente. Nga ompereza gundi mu WhatsApp ye. Okitegere. Omwana akozesa gundi mobile money line ye yajewolerako kati tatekako sente. Yes, anti kati wembanga sitegedde okumpaka information ino ngamba nti bantaddeko si. Kwa kuno kujjako sente za flaga kati kankulage flaga ze tugenda nazo. Kati oziraba zino. Zino nazo na flaga bazeemu kuzigula bupya. Tugenda nazo. Naye njagala zitwala up country ebitundu by'embali. Zino kati kuno kujjako sente nnyingi. Kati omuntu abata kunyonyodde nti wazino za flaga oba zino zizo kati nange mbasobola kulaki. Wafudde ku live naye nga ku message nakasindise nenga doctor nawe bakuwe lunch nga batoke mumaliriza jukira wangambye webale. Yes, wato se ya batoke zonna zirabira ne mugamba batoke kiraba kuweereza sente.
okitegeera kati nzendika message nega doctor nawe bakutereddeko lunch kati awo ne muvaako nsaba kunsonyiwe yange saagirabye naye ate nzo obusente butono nnyo teweetonda obusente butono teweetonda tebusinga mulimu gwokola omuntu ne wakuwa 15,000 bweziti buuza Rita oyo gwe tubeera naye 15,000 bweziti abeerako Rita kirabo tubeera ku ground nga waliwo omwana atalina kati gwe ompadde 15,000 oyinza okuba ng'oziwadde nze kitama naye ng'oziwadde abantu nga 5 fena tujja kunywa amazzi tukole ki tutambule naye nga waziwadde ani so bw'oyinza okulooza nti contribution gy'okoze entono naye ng'abaana b'oyimirizaawo bangi Chamatera nabadde ne ku live ya Batoke ne mugamba kirabo tumutumidde yeebale nnyo yeebalire ddala kirabo tusiima emirimu gy'omukwano kale maama